po jako akawuwo. Omwana mujja mulabako kubanga sisuubira nti omwana afaanana muntu mulala era amufaanana. Bridget ayina embabazi ngono ye mukyala eyavaayo gye buvuddeko n'awaayiriza ng'omusumba Yiga Agustine bwe yamusobyako era n'amuzaalamu n'omwana n'amumma obuyambi. Ono olunaku olwaleero akwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'okukizuula nti bino byonna byali bya bulimba ng'ono azze akozesebwa abantu ab'enjawulo abeenoonyeza ebyabwe n'okwagala okwonoonera omusumba Yiga erinnya. Omuntu ansindise nti nze nzije nyonoona erinnya lye tekisoboka. Okujjako yeekengera ebibye bye yeekola byakola naye nga amazima geego gyegali. Omwana mujja mulabako. Ono oluvannyuma lw'okuwaayiriza omusumba Yiga nga bwe yamuzaalamu n'omwana basalawo okugenda ku DNA wabulanga n'okutuusa kati ebyava mu musaayi tebikomangawo. Ne bamuggyako statement nange ne banziggyako ezange eyange statement. Kati programu eriwo ya kumutwala odi Kampala kayiro ye bamaze gipackaging obulungi naye nga mu byonna alina omutima ogwagala okwetonda n'okutegeeza ensi nti ebintu bino tebyali bituufu. Omusumba Jackson Ssenyonga yali abimutaddemu. Ekyokubiri ensonga y'omwana yakolebwako DNA gwe yaleeta nti namurepinga ne muzaalamu omwana. Tugambye nti omwana akyaliyo kati ku ssomero lyani lya Ssenyonga. Ovuuki lwaki nsazeewo poliisi musigazi nti njagala omwana oyo aleetebwe. Omusumba Yiga akalaatidde nga bwe yeetaaga ebyava mu musaayi ku mwana gwe bamusibako nti wuwe erinnya lye lisobole okulongoosebwa nga ye mweteefuteefu okubasonyiwa bonna olw'ebyo bye bamusibako. Era njagala DNA efulume ategeeze ensi amazima g'ekintu kino gaali gatya kubanga erinnya lyange lyayonooneka mu bintu by'ekisiru w'ebiti. Okwonoona erinnya ly'omuntu lyakoleredde ebbanga siina bwe mmatiza nsi nti ekintu kino tekyali kituufu. Kati ye yalina okuvaayo ategeeza ensi ndi musumba asonyiwa ndiredde okumusonyiwa naye erinnya lyange lirina okubeera nga liri cleared. Omukyalo ono gye buvuddeko yavaayo ng'agenda mu makanisa ag'enjawulo ng'ayogera ku musumba Yiga ebigambo ebitali bimu wabula bino byonna omusumba Yiga byogerako bw'ati. Pasa Ssenyonga nze sirina kye nja mukola kubanga nze sirwana ntalo za kisibo siddaamu kulwana naye ekirala nti omuntu amulumiriza ye ayina embabazi enjo yalumiriza Ssenyonga olukwe lwonna nga bwe lwapangibwa. Kati nze Ssenyonga ovuwiki Ssenyonga nsinza okumubeerera ekyangu okwegaana ayina embabazi nti ye tabikolangako naye ekirungi waliwo n'entambi. Ono ayagala n'omusumba Jackson Ssenyonga omuwala ono gye yaweeranga obujulizi obw'obulimba aveeyo obujulizi wamu ne poliisi etangaaza eggwanga nga bwe gwali nga bamwonoonera erinnya. Naye ayitibwe annyonnyole sayidi ye kyenjagala kyokka obanga poliisi etya Ssenyonga era nsaba ow'ekitiibwa Onyango vaayo oyogere ku mulundi guli nga bwe wayogera ne kino vaayo otangaaze ensi kubanga kati poliisi yaffe babakozesa bukozesa ne mukola ensobi. Omukyalo ono oluvannyuma atwaliddwa ku poliisi ya Kampala mukadde gyakuumirwa kati nga n'okunoonyereza ku nsonga zino bwe kugenda mu maaso. Aningitoni Mwesigwa yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Naye nga amazima geego gyegali. Omwana mujja mulabako.